Hasifa Nanvuma munnamawulire wa NMG nga bulijjo yakedde kugenda gy'abadde alina okusakira emboozi ye ey'olunaku. Olw'okuba olwaliro bannakawempe ey'omumambuka lwe badde balina okuddamu okulonda omubaka w'ekitundu kyabwe, kati Hasifa ono yabadde atumiddwa okusaka emboozi yaabo abateenyigidde mu kulonda. Agamba ng'atuuse mu bitundu bya Kazo Angola yatandise okwogera n'abantu okuwulira endowooza zaabwe. Eno gye waavudde emmotoka eriko abajaasi ba UPDF ne batandika okukuba n'okukwata abantu. Ngenza okulaba nga patrols ebbiri nga ziriko aba UPDF abadde mu uniform ne leya ne bavaako ne bagenda ne bakwata. Ntegedde luvannyuma nnyo simanya kubaddeko Kayemba Solo n'omulala babadde ani be bakutte ba MPs. Annyonnyola nti olw'okuba yabadde alina kamera alowooza abajaasi balowoozezza nti yabadde akwata bo kwe kumukkakkanako ne bamukuba. Kati nkyuka bwe nti mbetegereza omusajja abadde alowooza ndowooza ngenda mukavalinga n'abuuka eri najja nansaza omuggo ogusooka n'enkola nti nteekayo kamera eyo sigisigaza n'omulala najja nansaza ogwokubiri n'endeekaana ne bankuba. Kati babadde bakyatwala bali eri bakutte ne bawa order. Kati wa NBS abadde ali mu kavalinga naye ne bajja nze wenziruse asigadde ntambulizaako kamera ne bagibaka. Mukama yamuyambye n'abeesimattulako n'adduka nga yasibidde mu kaabuyonjo emu gye yeekukumye. N'engenda nenzijjako ka press jacket nenzijjako akakaaya n'entambula mpola mu bantu n'empirimpya emisinde n'ennyingira ttooyi. Bannamawulire banyumya nti okulonda kwabadde kwa mirembe mu bifo ebisinga obungi gye babadde bagenze okutuusa munna NRM Farida Nambi we yamaze okulonda e Kawempe Embogo olwo buli kifo awalonderwa abajaasi abawanvu n'abampi ne bayiibwa nga kwotadde n'ebisajja bikawuula. Era yo olwamaze olonda n'addeeka buli kimu ne kikyuka. Twagenze olaba deployment ekola ki etandika basomba abasirikale banjawulo, mubaddemu amagye, mubaddemu poliisi aba bulijjo n'abalala bambadde black uniform za black babadde banjawulo n'abamu nga bali mu plain clothes ng'era obalaba ogamba bano ba security. Abasajja tetutegedde gye bavudde ne wasooka wajja emmamba ne zijja nga kuliko abasajja bali ku bupiki tubadde ku muzikiti gwe Wambogo nga kuliko abasajja bajjidde ku piki kati nga abasajja bakwata bannamawulire babaddeko bannamawulire babadde batagetinga awo. Bano bagamba babadde basala amagezi okwetegula ekibambulira ate ne bawulira nti munnaabwe abadde Kazo Angola Hasifa Nanvuma ebintu bitabuse. Nti bwe twabadde awo okusaawa awo 5 ne tuwulira nti bannaffe ababadde bakolera e Kazo babakubye ne babakwata nga mwe muli Abu mwe muli Dennis Kabugo ne Tamale be bakubye obubi nnyo n'abamawulire abamu abati naye okusinga bakubye ba NMG. Nga bamaze okununula Hasifa bannaffe okuli Raymond Tamale, Abubeka Lubowa ne Dennis Kabugo basigaddewo okulaba embeera. Wano oyinza okugamba abasirikale basoose kweteesa ne baddamu buto okulumba bannamawulire ng'oyinza okugamba waliwo ababiddeko nti bannamawulire baffe bayeekera olw'amaanyi ge bakozesezza ne babakkakkanako ne babakuba era bano bo ne bawambibwa. Omusirikale omulala n'aleekaana mu background nti in fact buli ayambadde press jacket tumutwale ne batandika otwala Kabugo nze nengobererako Isano nangobererako kati Abu Tamale ne Kabale batubadde emabega kati mu process y'okututwala ne batandika okuba embooko. Naye ndowooza nti bandabye era ngambye essimu zange omukyala mugambe essimu ezo njakko mawunzi nno singa babeera nga nange bakoze eki nga bantutte. Lucky enough ndowooza tebandabye oba ebirowoozo bibadde Kabugo kuba mulayi nga akuba Kabugo omukono amukubye batuni nga mulaba bwe bati era yensi gye nkyalina paka nakati. Nentuuka ku baddereeva mbadde ntuuka ku baddereeva nenfuna message okuva mu group ey'omulimu eteereddwamu munnange nga maze okubategeeza nti ndi ku boda negatta ku baddereeva nti akyusodde buzzi ku ofiisi awo obwongo ne bumpeereza nti n'emmotoka yandibanga teri safe kuba eri branded bagirabira ddala nti NTV oba Daily Monitor so nga kyangu nnyo nayo girumba. Ye David Ijo ne Jennifer Kabale basaze gankolwa okusobola okwetegula ku bajaasi bano. Nabadde nyimiridde kumpi n'abamu ku balonzi yawe nga babadde bangi so omu yansise mangu awo like in 1 second yansise mangu nanzize eno ne bambika ensiruko omukazi nangamba dduka ogenda tukubya dduka oba either fuluma oba yingire no mu kisenge nenyingira mu kasenge bakaduka kabadde kayitamu ng'asulayo munda
nengenda nembwama eyo nga ndi eyo nga nakamala obutikitiki bubale ngenza obuli agayakomye nga agamba where are these idiots kyokka era basigadde babawenja gye beekukumye ng'oyinza okugamba bayeekera babaddemu abantu ba bulijjo ndowooza n'amagamaga nga talabamu ayambadde nga ffe n'afuluma n'agenda n'embeera eyo abaddewo omusajja ng'atudde kabalaza we nasookedde nga neggamye omusana amaaso ge amatu ge n'ebirowoozo bye nga biri mu kaduuka mwenti nga ffe tubivumirira kubanga abapoliisi ab'amagye abajjaati na buli kitongole kya byakwerinda bwe kibeera nga kiri wabweru eyo kiba kiri mu kukola omulimu gwakyo. The same thing ne bannamawulire bwe baba bali wabweru eyo omulimu gwe babeerako babeera bali mu kukola omulimu gwabwe omulimu nno gwe baasomerera. Olw'okuba ekigendera ky'abajaasi bano okukyukira bannamawulire kyabadde tekimanyiddwa, abakulu baalagidde bannamawulire baffe bonna okudda ku kitebe okutaasa obulamu bwabwe nga bwe bawenja abalala ababadde babuziddwawo okubadde Raymond Tamale, Abubakar Lubowa ne Dennis Kabugo. Obudde nga buwongeera, abajaasi bano boyinza okuyita bakalittima babatutte ku poliisi y'e Kawempe we babalese. Kyokka bonna babadde bakubiddwa ebitagambika ng'oyinza okugamba baliko be baabattira.